po jako akawuwo okuwa abaana baffe ebyokulya bye twaliise fast food ate nga si birungi. Minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu ekuutidde abatuuze ba Mulimira zooni mu divizoni y'e Nakawa okufaayo ennyo okukuuma obulamu bwabwe nga beewala okulya emmere ensiike ssaako ebyokunywa ebirimu obutwa okuli sigala, sooda ssaako n'ebirala okusobola okwewala obulwadde nga kookolo, sukaali, pressure ssaako n'ebirala eby'obulabe. Okusomesa byobulamu ebitukwatako naddala abalwadde abatulugunyizibwa okujjanjabi ate bagenda okufuna obujjanjabi batulugunyizibwa n'okuba nga tebalina ssente. Bagenda otusomesa ku ddembe ly'omulwadde. Ekitongole kino mu lukuŋŋaana lw'ebyobulamu oluyindidde mu kitundu kino Talibita Moses nga munnamateeka okuva mu Uganda National Health Consumers Organization agambye nti ekimu ku bintu ebireetedde bannayuganda okulwala endwadde nga kookolo, pressure ssaako omutima kwe kubanga bali ebintu ebisiike ne butto omungi nga kye balina okukola kwe kubivaako ate n'okugoberera amateeka g'abasawo. Emmere oba ebisavusavu ebimanyiddwa kukosa omubiri. Waliwo nekibayita partially hydrogenated oils, ebyo byebifutafuta byetukozesa kusiika emmere yaffe era nabyo ebitukosa. Kakoza James Sande nga ssentebe w'ekitundu kino asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'akubiriza abatuuze be okwongera amaanyi mu kujjumbira emisomo nga gino okulaba nga bafuna ebigambo ssaako amawulire agabagasa naddala gagakwata ku bulamu bwabwe. Okwongeranga okujjumbira emisomo nga gino naye tuyisizaamu omuzindaalo ekyalo tulina abantu abatuuze abasukka 300 naye okulaba nti miitingi erimu abantu 50 kimalamu amaanyi. N'olwekyo nga chairman nkubiriza abatuuze bwe baba bawulira omuzindaalo tulina omusomo oguleeteddwa babeere nga bajjumbira. Sergeant Semitego nga ye mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ku poliisi ya Mawanda Road agambye nti poliisi mulimu gwayo okulaba nga abantu balamu era n'asaba bannayuganda okuva kukozesa ebiragalalagala gamba ng'enjaga, shisha ssaako n'ebirala nti kubanga nabyo bya bulabe nnyo eri obulamu bwabwe. Atwongera okusomesa abantu enkolagana yaabwe ne poliisi ennungi okwasizawo obumenyi bw'okwayisa amateeka wamu n'obajuliza obuvunaanyizibwa bwabwe eri obulamu bwabwe omuli oba okubiriza obutakozesa biragalalagala ng'enjaga, kisa n'obulabe obukirimu nga twegatiddwako omutima gwa minisitule y'ebyobulamu. N'abakulembeze abalala abeetabye mu musomo guno baliko ensonga ez'enjawulo ze balambise ssaako okusaba gavumenti okwongera amaanyi mu nsonga z'ebyobulamu gamba ng'okuleetera abantu emisomo nga gino. Ekituufu kiri nti ekitundu kyaffe ekyamulimira kyo kiri bubi nnyo bwekwatagana n'ebyobuyonjo. Tuli bubi nnyo nga bwe muwulira. Ayogedde ku kya geno cleaning. Ekituufu naffe twetaaga geno cleaning naye tugikola bye tugenda okujjamu tugenda bitwalawa. Mu butuufu tubadde tetufunye nnyo kumala so nga ate twali bakyetaaga. N'ekitongole kino kiyambye nnyo olwaleero okujja mu kitundu ekifaanana nga kino kiyinza kiyita nti tuli bannamukisa okubeera nga of all places balonze. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ekyokusooka tulya bubi nnyo, tuliisa bubi nnyo abaana. So bwe tunaasoma olwaleero tujja kuvaayo at least nga tulina